Daina wali mukusoloza gwe tuwogerako Tobi abadde alina wabwami wabadde abadde wasoloze kaawe abadde wasoloze kaawe abadde wasoloze kaawe bafani baffe bano era bantu bala mu nnyumba mbasuubira tukuba kubanga tazze babadde bamwesunga n'essanyu lingi okumuwa kuhaaga n'okumuterereza microphone simanyi nsonga emuganye kujja naye nga embeera tugiyiseemu Katonda yeebale mugamba nti ebaddeyo waddembe nnyo okwetoloola emanju w'enjuye bwe wabaawo omunyaanya yeetuge toyongere kuswala tesobola kubanga amateeka nzikiriza nti singa ebeerayo toyongere kuswala tegenda kubeera nawe oli ku saidi y'abali nkumanyi wano mwegatta ne munkuba nga bakava mu kkomera sibijjukira Simon nkoze nawe ebbanga ki waliyo kasheya ke aka 50% bapote kasheya ke tujja kukamuwa senga afuna ekizibu nga wakawoshi tujja twale motoka zaffe bazooze afune sente ndankubadde ogirina bampe sente zange osanga zina mmala okwejjambuzi obwendimu ngamba eri bano abaana ba social media bulijjo bobaddoonyiza abo si kikulu njagala sente kubanga bazonto bagenda kukola sho njagala 50% kubanga ndawusi namuwadde ebbaluwa n'agibawa era ne bagifuna kitegeze ennaku ziweddewo ngenda mu kooti shayimire oba tebampa 30% 50% oba nyimire ku mulyango n'esente ze babadde bansasula okuva ogwokusatu bampe sente zange zirajja mu mbeera gye nkola nze nsooso kaaba so baganda bange bano nzikiriza ndi mukama yampa omukisa n'entambulako nabo kuffe nabo tewali yasalawo kwawukana kwa munne Katonda yatuusa ekiseera kye era Katonda alina enteekateeka ze ez'ekyo yamanyi nti baawukanye mu bbiri bwe guti bwe bali bakuddingana baliddingana mu bbiri bwe guti oba tebaliddingana tosobola kisalawo so nsanyuse nnyo nga mulabi mu audience nabadde simusuubira lwa nsonga nti ate ye saamuyita lwaki saamuyita namulowoozaako naye saamuyita kubanga munne yali mu lockdown yamusibirayo ekasanda kasannamanya nti oba oli awo baamusibirayo nenga kati bwe ndeeta omu nja kuba nerabisizza abantu tebajja kimanya n'oli omulala Tobi ate ye nga asituse kuzoganya nenga kati awo enziramu ebyo abyesonyiye ensinga naye nebaza nnyo ssebo webali nnyo bali ddala tufisizawo kadde n'okutufuwa kasente sente ennaku zino tukyazannya twagala kwebaza bakomediani bannaffe mutubeereddewo nnyo abayimbi mutubeereddewo nnyo era mutuwoze naffe tujja kujja tukolere ddala eddakiika zennyini ze mukoledde ewaffe tetujja kukolera ssaawa nga mukoledde ezo mwebale nnyo mwebalire ddala abasobodde okuteekamu akasente omuntu akutte sente n'ajja mu nsawo n'ateekamu transport n'ajja n'asasula ku mulyango n'atuula n'alaba ekivulu kyo abakuwadde kinene nnyo n'olwekyo bassebo ne bannyabo abawagizi baffe tuwebaza nnyo tuwebaliza ddala kyokka era tubasaba mugende mu maaso n'okutuwagira si ffekka n'abantu bonna bakola content aliroko ne Biniman mugendeeyo kati naye ndowooza kasene ewedde bagende wa Biniman tewali buzibu kyekituufu kyolina okugamba aka YouTube bategeera kage kusanga mu field ne kamera mu nga nnonyaki nze mbuvaamu nga nnonyaki dia kale kibuuzo awo Dr. T yabeesonye yabaterese kyembadde yengenda okubuuza kansooke kuze Katone mabiga akatako nakala nerabira kakubuuza yakugambira nawe oli ku side y'abalyoloza sikumanyi yali ali mu comedy yali akijja ku ntobo ya mutima kyanjiva ku ntobo ya mutima wai mweko baana ne mukuba omusajja no kunsi yamugana iPhone sinzi bana nali tenali kukozwa na yasa muke yandi nkoze kano neno okale kabulesi no gamba kankayiteko kati na yako kamu nti munsi yonna wali omuntu golowooza nti nedda teyandiki kano teyandyogedde wakati ng'ense enjogerako ye yandimize bibeerawo n'okabira bumizi kati bufuna omukisa ogukajjayo n'okajjayo kamunoga kati doza ngeri gye yakagumiza twakola interview nekuba mitwalo nga 10 kati ndoza nafuna omukisa ogukyogerako naye ekivulu wali okiremeddeko ng'okyo nti bwe naabaayo toswala ennyo tejja kuba kakati tuno tukite tutya ayinza oba abazazi n'ebbiri zisemeyo ng'ali mu koona abalinze bwate
ate Dr. Tioyo nga promoter mwena mugazi gwe mulambye ayinza okuleka ekyasamagare zine kiggwa ng'atunudde bw'ati n'ekyafulo ne kiggwa ng'atunudde bw'ati n'abalinde n'agamba kambalinde mu ggulu Dr. Tioyo gamba otya kale tweyongereyo ebivu tugenda bigaba nabo bwetu nga tubigiramu bwetuti